tulina omukisa abooluganda nti tuweereza mu bantu bangi era nze buli lunaku nzijja nsabye emirundi gye simanyi muwendo kubanga abandaba ku TV bandaba abalungi n'ababi era nze nakigumira nakizuula nti mu kibiina kya Yesu mwalimu abantu babika ebi. Ekika ekisooka kyagala Yesu ku mutima. Ekika ekyokubiri kizze kunoonya mu ngeri gye kiyinza okwonoona emirimu gya Yesu. Biwandiike naddala gwe ali wano naawe ali ku Salt FM nawe ali ku Salt TV. Yesu yalina ebibiina bisatu ebitambula ku buli lukuŋŋaana. Ekisooka kimwagala ku busomyo, kimwagala ku mutima. Kiwandiike weebuuza oli mu kibiina ki. Ekisooka ekibiina ekisooka ekitambula ne Yesu akiri mu busomyo era awali okulumba Yesu bayinza n'okufiirawo. Ekibiina ekyokubiri kinoonya ngeri gyekyonoona mirimo gya Yesu ng'ate kitambula naye obutayosa. Ekibiina ekyokubiri kinoonya ngeri gyekyonoonamu emirimu gya Yesu era banoonya kaki akaguddewo bakazimbulukuse, kaki ayogedde kaki kiki ekisobola okubaawo kyonoone. Batambula kwonoona ate tibayosa, batambula naye ennaku 365 pozi nga tiyakoze. Ekibiina ekyokusatu abo munnange bo bali excited just si balabe ba Yesu ate si ba die hard. Kiwandiike ekibiina ekyokusatu si balabe ba Yesu ate si ba die hard. Have you noted that? 3 groups of people that moved with Jesus on a daily basis. The diehards, those who feel Jesus flowing in their veins. The second group was against him, but with him. It's my humble prayer that God reveals to you those people who are very close to you, who are tied with you but not for you. Abo babulabe nnyo n'abamu oyogera nabo na daily basis. Plani zo bazimanyi era bamanyi basobola okusiraanya. Edda ennyo ewaffe Masaka eyo nali sinnalokoka, nava mu ekereziya nali mu ddiini ya Bukatuliki. Ebyalo byawaffe byonna byali bijjudde Bukatuliki era nebaza Katonda ntuyitayo ennaku zino ng'oliyo ekkanisa z'abalokole nga bakubira ddala engalo nga bwe tukuba engalo ng'ati endala nga ziriranye ekereziya abantu balokose. Biseera by'enkomero bituuse, va mu mitima emibi okoka. Naye bwe twali tetunnaba kulokoka abantu bafiirwanga ebintu byabwe, oba mbuzi ne bagibba, oba mbiziye ne bagibba, oba enteye ne bagibba, oba ekintu kyewaka ne bakibba, oba ettooke lye yasiba lyabadde asuubiramu ebirungi ne balibba. Omuntu ewaka n'ayita olukiiko lwa famire n'abagamba bane noonyeza omuntu eyabbye ekintu kyange abuze, naye kati kyengenda okukola ngenda nange kwetambulirako, genda twalinayo abaloga ab'olulango ate ng'alabika ndi kyabagamba ali sirias agenda era eyo gyendaga sirowooza nti oyo eyakitutte anaweza olunaku oba ennaku 2 ng'akyaliwo. Naye bagendanga okulaba ng'ekintu ekyabadde kibuze kirabise. Kitegeeza nti ababadde mu lukiiko mwe mwabadde omubbi. Kati n'abantu abo nkireese nkijjukidde ekyadda, naye nkijjukidde ekituyambe mulembe gwaffe nti kati buli atukola obubi yali mu kwemulugunya. Eyo Saala muuki eyo, eyo Saala nga nzibu nnyo. Esaala tewaliwo Saala yakusonyiwa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze.
bali abakadde balinanga amagezi abatuuza n'abagamba ngenze ngenda naye nga sinagenda nja genda nkya naye bwe nagenda enkya eyakikoze we naddira ajja kuba afudde ako akaseera kakyataddewo nga tannagenda ente neekomawo ogenda okulira ng'olyagamba bannange embizi ya mami njirabye emmanju eringa ku ffene embizi ekomyewo kubanga afunye akatengo ewaffe bakangisanga bulogo ffe tetuli mukanga tuli siriyasi lwaki otubeeramu ng'oli mubi situli mukanga tetuli mukanga sikangamu naaka omulimu ogwange gwakusaba ogwa Mukama gwe gw'okuddamu essaala ate gwe nsabaddemu essaala simukaka kimu kyokka kye mmanyi nti essaala agenda kukiddamu. Oba otegere kye ŋŋamba ebibiina bisatu ebitambula ne Yesu ekimu kimwagala paka mu busomyo abo babeera mu lukuŋŋaana lwe buli lunaku ekibiina ekyokubiri babeera naye nga bamuŋŋoola babeera naye nga bamukongoola babeera naye nga banoonya engeri gye basuulamu byalimu n'ekibiina ekyokusatu ekyo kyo kikyamufu muzungu agiyita excitement bali excited ebyamagero bya Yesu bibasanyusa ebigambo bya Yesu bibasanyusa tebalina nnyo na byamagero bye banoonya naye ate tebalina lutalo abantu abo bawandiisa abasatu kati waliwo alaba nga tugaba soda ye n'afumba kisitoola ekikye ne wabaawo eyenywera akasoda ye nga yenywera akasoda ke ne wabaawo ate akanywa ng'ali siriyasi ndi ketusabidde kano endwadde zigenze kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gaze. Si abantu abo basatu bw'obanga obategedde tebaali na Yesu yekka nange bali nange mu mulembe gwange naye ate tebali nange nzekka naawe bali naawe mu mulembe gwo. Kati nsaba Katonda bonna tubawangule mu linnya lya Yesu bali abalungi abo Katonda abatuwangalize abali excited tweyongere okukola ebinene ebibasanyusa ate nabo bafunemu mu linnya lya Yesu. Bali badayihadi ababaga nti bugingo wengwa w'oligwa Katonda abasanyuse okusinga bwe basobola okukirowooza kibabeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye n'abatwesibyemu naye nga babi Katonda agende ng'abanogola mpola mpola ng'abanogola mpola mpola ng'abanogola mpola mpola eyakulemesa akatebe ogenda okujja nga baga ndi bamuziika wiiki ewedde. Guno omulimu gwe tulimu si mulimu gwa kusaaga. Guno omulimu gwe tulimu si mulimu gwa kusaaga. Bw'oba oguyita gwa kusaaga genda obeeko wooteeka ebintu oyogere ennaku 30 ng'abantu bakyajja. Waliwo Katonda akuŋŋaanya abantu bano tebeetaaga frustration. Waliwo Katonda akuŋŋaanya abantu bano tebeetaaga kubakyankalanya. Waliwo Katonda akuŋŋaanya abantu bano atikkula abantu bano emigugu. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo olwaleero naawe ali eyo gwe baali balemesa wagwa ku muntu n'akutawanya n'otadda Katonda akuweereeyo ekyamagero era akukomyewo mu kkanisa gye wajja oyaayaanira okubeeramu osanyukire wamu ne baganda bo mu Kristo. Zikubira waggulu mu linnya erya Yesu.